agamba y'amaaso mama alina sukaali kubanga ndaba n'omusaayi emabega eno alina n'omusaayi atunulene wange abona amaze ebbanga kyenatalaba bulungi ate mukosagalaaki tunulira puluzi asookoleko okogera tunulira puluzi so mama alina pressure y'amaaso olidde mukwano maaso ekimu kijja kukula mpola mpola naye nga eventually bamala olumu ne batereera mu zo tebatereera bulungi.
Amannya gange nze Dr. Edrina Namayanja Kamugisha nga ndi musawo w'amannyo. Kati treatment eno tugiprovidinga eri abantu aba community. Leero tuli Bugema bwe tuzze okukolera emirimu gino egy'okuwa free services eza dento eri abantu abali mu kitundu kino ekya Bugema. Abantu bazze bawerako era bakyajja. Tusinga kusanga nga balina amannyo agalimu ebituli, amala geeridde. So wano mu kampu tutera kukuulamu obukuuzi mannyo, abalala ne tubawa n'eddagala, abalala ne tubasindika mu malwaliro amalala oba clinics ezibali okumpi basobole okugooza n'okugazibikira agabaamu ebituli. Mainly mu kampu tutera kukuula kuba tuba tetulina byuma bimala kwoza mannyo ago gonna. So kasa tubakebera ne tubannyonnyola ekyokukola then ne tubawa ku ddagala ne bamira ne bagenda nalyoka. Ekizibu ky'amannyo kiva ku bintu bingi. Omuntu kyandibadde nti nno at least buli mwaka ogenda ne bakukebera ku mannyo, abasawo ne bamanya ne balaba ne bakubuulira oba amannyo go geetaaga okukolako oba galimu ebituli oba togasenya bulungi, kubanga abantu abamu tebasenya bulungi. Abamu balya ebintu bingi ebiwoomerera swiiti ng'oyo atera okutuleetera okufuna ebituli mu mannyo gaffe. Kati bw'ogattako obutagasenya bulungi ebituli bigenda byeyongera, ate era bw'ogattako n'obutagendako bw'abasawo okubakebera kulaba oba olina obuzibu babukoleko nga bukyali, ekituli kyeyongera, ekivaamu ne kimenyeka, olinnyo ne limenyeka n'ofuna obulumi. Ogenda okutuuka ew'omusawo ng'agamba nti erinnyo lino lyakola ki? Lyakuvaamu. So nga yandibadde alizibikira ne lisigala mu kamwa, kubanga mu butuufu amannyo gano Katonda yagatuwa tusobole okugakozesa okulya emmere. So bwe tugaggyamu ng'obudde tegalina na kuvaamu, olina okubeera n'amannyo go okuggyako ag'abaana abato ge tumanyi nti gavaamu okuva ku myaka nga 6, naye bw'ofuna adult teeth galina okubeeramu paka maybe Mukama waakuyitira. Naye tusanga ng'abantu abamu amannyo talina wamalibu, buli lwagenda bamukuula, buli lwagenda mu ddwaliro bagaggyamu kubanga gaba goonoonese. Oluusi goonooneka ne gafuna ebiyinja tubiyita calculus mu lulimi olw'ekisawo, ne gagenda nga goonooneka ebibuno ne gasowokayo gokka era ne tugakuulayo oluusi nga tegalina buzibu, naye lwakuba gasowoseeyo ng'ekibuno kyonoonese. Tulabye abaana abato abali below 10 years bali mu kukuulamu amannyo deciduous teeth, amannyo ago agasooka, naye agassinga abamu bazimbe balina abscesses, amala galimu obutuli, abalala gatuusizza okuvaamu ganyeenya. Naye ekyewuunyisa nti abalina ebituli bangi. So tubadde tulina okugaggyamu, amalala ne tubabifa bino bagende bagazibikire. Abakyali abatoko batanatuuka kugaggya. Abantu abakulu nabo tugaggyeemu, naye bo balinamu gaakutukakutuka, waliyo olukusa okusinga, ekiraga nti tebagenda mu malwaliro kubakyekinga kuggyamu mannyo. Ate bwe lituukira okukutuka ne lifuuka ne wasigalayo akatundu katono, obeera oludde nalyo. Kitegeeza nti era teba-accessinga tebagenda mu malwaliro. Amannya gange nze Namulondo Mary Flavia, mbeera Kalungu gye nviiridde okujja wano. Erinnyo baliggyeemu, ali fine era tusiima. Erinnyo libadde limuluma nnyo, ekirabeera akaaba ate nga liri somehow expensive ogenda mu ddwaliro diggyamu, tulina school fees bwetyo, naye kati tukiwonye ekizibu ekyo, ajja sula bulungi. Birungi Silivia, nze nviiridde Kalungu. Erinnyo libadde linnuma nga mpulira obulumi bw'amaanyi, n'olunkuddemu erinnyo sikyawulira bulumi. Mpulira bulungi nnyo era nnyina essanyu lingi nnyo ku mutima. Tweyanzege basseruganda, kintu kye mutukoledde tukisiimira ddala, kubanga lwa nsonga ekibadde kisinga okunnuma nnyo ky'amaanyi libadde linnyo. Nze nviiridde mu katundu tubayita Kalungu, baddeyo bannayuganda bakuutira kino ekintu
bwe muwulirira wona ekirango we kigambira nti bannange mujje mubabayambi kino obulwadde bwonna bwe mulina muddukanga buddusi. Amannya gange nze Balaza Charles nga ndi Ssaalongo nga obuzibu obubaddewo tibubadde nga omwana alumizibwa erinnyo n'omulala alina obuzibu ku liiso kati okusinga kale wa liiso kubanga yasinze okumpaliriza okukola ki okujja nga yalwalamukko ku musujja tumutwalakokko mu ddwaliro Natyolo eyo ne batusindika emulago emulago ne bamuwa obujjanjabi naye kirabika mu ndowooza eyange kyalika ndowooza eddagala lyali ly'amaanyi nnyo kati naawona kubanga omumwa gwali gukyamye kati naawona ne tukola ki n'atandika okuddamu okusoma kati twagenda okulaba ng'atandika buli lwagira ennyo nga amaziga gava mu liiso lino lyafuna obuzibu naye kati neebaza aba Rotary okujja okutuwa ku bujjanjabi era mbeebaliza ddala okujja mu kitundu kyange. Gange nze Wamala Banno Gombya nga nze ssentebe w'ekyalo kino Lukyamu Bugema LC1. Tuli basanyufu nnyo era twebaza aba Najeera Rotary Club batukoledde omulimu mulungi ate ne twebaza ab'e Namirembe Eye Clinic nabo omulimu gwe batukoledde. Tubadde tetukifunangako mu kitundu wano okufuna bujjanjabi bwa njawulo bufaanana bwe buti naye abantu basanyufu. Embeera y'ebyobulamu okutwalira wamu tebadde mbi. Tulinawo abasawo ab'oku byalo batuyambako okutufunira eddagala ate n'amalwaliro tulinawo Bugema University lwakuba nti tetuyamba nnyo bw'oba tolina ssente naye ng'okutwalira wamu b'obujjanjabi tubufuna bw'obanga olinamu ku ssente. Bw'oba tolina ssente tulina amalwaliro amalala, tulinawo Koko Center 4 ne tubeerawo ne Namulonge buga bwerere osobola okugendayo n'ofuna obujjanjabi. Eddagala ku ndwadde ezisooka zino ezisookerwako weeriri naye nga bwe ziba enneneko bakusindika mu pharmacy. My name's Amazing President Dr. Gakenya Wamoyo Maina, and I am the President of the Rotary Club of Najeera for the year 2022-2023. Today we are honored to have a health camp, which is a specialized health camp, where we are offering services for dental as well as eye checkup. We decided to offer a specialized health camp as ordinarily we have been doing general conditions. But we realize a lot of people in the communities do not get the opportunity to have their teeth checked, nor do they get the opportunity to have their eyes checked. So we thought that is what we could be able to offer this year. This is part of the usual Rotary activities under the focus area, disease prevention and treatment. So we as Rotarians characteristically hold health camps